Tugende. Okay, ladies and gentlemen, so much welcome. My name is the one, the King himself. Welcome on Let's Talk with King Smith. A new branding of deep analysis. Jetugenda kubanga tutunuliramu n'abasajja bannakinku nga Kaye Wisdom. Olunaku lwaleero tumulese lunaku mu Uganda no zibeera luba lunaku lwa kutaano naye agenda kuba appearing nga wano ku Save Jazz with King Smith lunaku lwakuna ku ssaawa 2 ez'ekiro. Mugenda kuba mulinda show gye bayita Let's Talk with King Smith. Mugenda kubanga tutunulira ebintu ebyenjawulo tukuba touch mu bigenda maaso mu wiiki. Bit politics, bit celebrity talk nebisigadde webito. So olunaku lwaleero nga bwe mbagambye tulina omukulu amanyiddwa nga omukukunavu Kaye Wisdom. Mugamba otya? Bana ndi bulungi mugamba mutya? Bulungi. Nesimye okuba ne King himself. Eyenze Kaye Wisdom mutabani w'omulaalo. Twayongeddeko eyaweebwa President Laneke Benz. N'erinnya nga liba ppanvu nnyo. Anti kati the other is a compliment. Kati mwogereko weekend ekyo nakyo kive mu ddiiro naye afune ku gundi. Kubanga munnange omuntu wakuwa nze nagamba abantu juzi nalaba balamu nga bamuwa akagaali ka yero n'afukamirira muzeeyi. Kitegeera sigamba nti nno tasobola bwegulira ne respect gwe omuntu okuwa miliyoni 5 nziwalula buwaluzi ku kolansi. Kale kati basoka tuveyo. Chaliwo gwogamba muno tomuwagira ne Chaliwo. Bobi Wine. Byavudde ne biraga mbuno omukulu amanyiddwa nga Kibalama. Ekibiina yakoze eki yavuddeyo nga yagala ssente bamusubiza $5 ejja $. So where is Noop now? Oyo yapamye gwe omanyi waliwo Abaganda be nagamba nti Abaganda tugenda bakeberanga omusaayi either Bakongo oba Bazaire era Omuganda yenna gwovawa Omuganda ava Masaka siva Masaka mbadde manyi ova Masaka mbadde naye ngenda kukebera buli Baganda abakwata oluguudo lw'e Masaka kina Kenzo oyo Kenzo oyina mukebera kati otandikira ku Bongo paka Kagera akasembayo kati Abaganda abava ko oluguudo kwegamba ekibamanyi kyokka engeri gye bagula amataala mu biseera by'ensenene amataala bagalaba mu biseera by'ensenene ekyo n'ekyalo ne kyaka kakati batambula okuva emisana paka kiro tebeebaka mu biseera by'ensenene otegera basiba bali ampuuta kasooli bakola kyovola kakati olaba kati obutu bwono ani Mabirizi bonna obutu emmese yabuluma lwansonga yatasuka Masaka uyo ani Mabirizi obutu bonna emmese yabuluma kubanga abaana b'e Masaka bonna obusanga bonna bunyampuuta bukola kyo bwana bwe gye babbeeyo kakati bambi wekeba kakati emmese yakaluma amatuuka Mabirizi no understanding at all tosobola kuŋŋamba nti nno simanyi Kibalama ye Kibalama oba yeddira ki tosobola kuŋŋamba nti wayimirira mu kamera era nze mmwe mbasekerera nnyo wali erabyeyo Omunyankola akikola nayimirira mu kamera n'ayogera ekintu bw'ati enkeera n'ayogera kirala Matembe tasobola Andrew Mwenda bagambi muki bagenda omunoonyerezeeko bava mu neighboring countries abo be bannyonnyola ennyo Pan-Africanism because demarcation ife twagwa eno ne tugwa eno siri musosoze ne bannayuganda abategeera countries oyo Andrew Mwenda nawe yali ku kabadi yali ayagala kukubisa people power eri yali mission agenda ku people power bamukebere nti alina covid emirimu gya people power giyimirire nze nabagamba Bobi Wine bukya mwagaana bye twabagamba in the first place kati yafuuka luseke mu luwulire kakati ono Kibalama nowe muba mufa mutya kwali ate nze ekinyumira nze ekinyumira akalu ka muzeeyi wange kaliko safe naye bano bemupi bagenda kwetta bagenda kulwala pressure mitima bite ate senyonyi ze bakyasibye bonna abo bemupi ogenda bampulira Bobi Wine ne waatawangula kyakoze akikoze ono bajjo agenda kuddayo ewaabo atandika kupama mu latrine ono basajja biwempe agenda kudda emagere ku bijja byewaabwe bitaliko wadde tiles aliwo oyo kati Kibalama ye kyemunenyaako actually oyo ye musaasira busaasizi lwa nsonga musajja ekisooka mukulu balabika bamusibidde mu kayumba gwe kankubuulire nze bankwatako nga mmwe temutegedde ne bantuuza wansi ne bankuba ebifaananyi ng'abasajja abanneetoolodde bammundu kati ntegeera Kibalama kyalimu ne banzijjako essimu ne banzijjako ne ssente byonna kati nembeeranga anti ku by'ettaka gwomanyi ba mafia era kati nze jeno yangamba tofuluma Kampala nga toyina wa security nkyabikola ebyo tekiriyo kati nze mmanyi Kibalama kyayitamu kubanga bakinkolako eruweeru nti bantuuza ne bankuba ebifaananyi because baali baagala to humiliate me osegedde ne bankuba ebifaananyi ne banjjako ssente zange n'amasimu ne bijja eno naye yaliwo poliisi ogwe yandaba mukomera nampa essimu naga kuba essimu nangamba dda mu nsonda wali olina namba gyoma nga mmanye namba egi mutwe era gye nakuba mwe ne mutegeera kati Kibalama balabika naye bamutadde mu kasonda
bamunyigabbo kubanga ekyo ekibiina kyali kyaffe kya movement kakati jjukira musajja mukulu nawulidde nti yali avugwa titokere yali driver we kakati omusajja ali mu myaka gya kusiibula gya bye Kibalama obuzzukulu bwange ne bamutunuzaamu kamera n'akola simanya they promised me Kibalama $5 million ozimanyi osobola n'okufa nga bazikuwadde n'obanga ono diiki yali akutone sempijja sente yali amanyidde okulya mukene n'ebijanjaalo kakati sempijja n'agoba ddiiru y'aba promota omumanyi diiki simanyi promotion kakati omusajja sempijja wamala obbagobera sempijja kyataabala nti ne bali aba State House tone sempijja baali bategedde ntagenda bbawaako ku nnusu kakati ye ng'amanyi sente bagenda zitaya ku akawunti emu otegedde kakati nabo ne bamugera ne babayita bonna ne bajja ne bagamba kozi mwe baani nga tona amanyi bagenda zitaya ku akawunti ye gyateme kandi batandika diiki tuwa akawunti yo naawe tuwe tone tannategeera kigenda mu maaso abataaziina awo ne bakubira abazirina be beesiga kati bamala oziteeka oli yakolanga bukozi nezigenda $3 million kati diike yali amaze nga takwataako ku $2 mulundi gumu bamuwa 3 mu meka bwe yagenda atandika kulya masavu nakyo omutima kaka otegedde tumuziika kakati ne bano Kibalama tebasobola teri muntu asobola kuwa $1 million 5 ng'agula kibiina kitaleetangayo wadde kansala ne bano Uganda lwaki batuzanyira ku bwongo ekibiina tekireka wa Nuupu strong Nuupu is Bob Wine kankubule Bob Wine yajja amazeeko kale gwe n'owoofa nkufunye Bob Wine yajja uliriza yajja amazeeko wanu kutuvuganya n'owoomukolo otya kale n'owoomuggyako babbi. On the other sad note, Chameleon wasn't given Bagundi a card, nope card, or representing Bajiwad Latif Sebagala. Anti Latif, anti Bob Wine, do we see Chameleon owning people power? Yes. Bob Wine. Do we see Chameleon owning people power? Bob Wine omulaba mugezi nnyo. Do we see Chameleon owning people power? Let me tell you something. Chameleon akimanyi nti Bob Wine tasobola butamuwagira. That is one. Ate era Chameleon akimanyi nti Bob Wine abonga ne President Museveni. Chameleon akimanyi nti Bob Wine akimanyi. Kakati Bob Wine obutereetera ntalo one mu vetting process talimu. Yes, which is ekyokubiri ne Museveni NRM talimu. Ekyokubiri anti yes talimu lwansonga we wale ntalo President Museveni yagenze waffe mu West n'alaba muganda we Kaguta atudde wano n'omwana wa Kutesa atudde wano n'abagamba mujje ebya first family mbijje mu ntalo zammwe mwekube byammwe kubanga ng'alaba talina gwasobola kusaidinga Sam Kutesa omukwatako yenanyi kisaawe kyawana yenanyi mmane tosobola mukwatako kakati Museveni n'akola ekintu n'abagamba mwekube kakati ne Bob Wine yabagaye mwekube naye ate nga Bob Wine alaba Latifu Sebagala yali wali yavetinga ng'alina ojjeewa kati Bob Wine nga n'asangibwa obuzibu nti tasobola kugamba ku Latifu ki Sebagala tasobola mugambako lwansonga Latifu bayiyeewo omubiri bataddemu ssente otegedde kyenkugamba politically nga bali strong yeetaaga akalulu k'abasiraamu otegedde kyenkugamba kakati omanyi kye yakoze ye Bob Wine ng'azinga Bob Wine mugezi akimanyi agenda kukola nga Museveni ajja tuuka e Kampala agambe tuyinawo Latifu Sebagala ku kaadi ya Nuupu nene muganda wange Chameleon wali omanyi Museveni yatuuka erwengo akalwakawedde bannange nga Sekikubo afuze Sekikubo kati fe nga tusirise nga babba Sekikubo kakati Museveni atuuka bwati Museveni watuuka nga yagenda otunulamu n'abaze obululu wali nga bw'atayogera ku Sekikubo agwa n'agamba banna n'ayaniriza simanyi yali nkalu erinnya musajja muganda liri bwerito yesimba ku Sekikubo n'amwanjula kati yamala bonna b'NRM ababbi bonna batudde wali bonna balaba ssente kanaga mundete mutabani wange Sekikubo yakyogera ali Kazinda kubanga yamanya bwe nkyogera mu tent tebajja muleeta baavuga Sekikubo mujja bwa yali ku kyalo ki Museveni ng'akyali katuuti ne bamuleeta n'agamba bano bonna baana bange kati Bob Wine mugezi agenda kukola bw'atajja kukola no Bob Wine akalulu kakayina kali intact nga woolaba nti akalulu ka Museveni kaba wali kati mwebe mupimwe mugenda okukongoka ate nsale enkoko ndye enkoko yange kakati akalulu ka Bob Wine kali so safe wabula nze kyemmanyi
bano mikwano gy'abannyonnyola nti mwana nga w'okimanyi naye ffe tujja kikola mu ngeri yaffe nze nagenda ne njogera ng'ekyokusaaga nali ku TV ya Mbuga ne njogera layini egyo nga nze simanyi nti no omanyi abasajja abo nze bansobera bw'oyogera obulungi ku Chameleone takuba ssimu omwogerako obubi ate kati nagenda ne ngamba nti Chameleone tiya gasi yakoze ki yamwereetedde kuba kisoboka banji nnyo ne mawu kati bafuna ba osi namugamba ne munyagwa nalaba wano akubira ODPC wekawempe ng'amanyi tayagala gaba sente bajja nakuba tiya gasi awo kubanga abantu bamanya avaako sente ezo sente kati wamanya nti DPC wakuba ku tiya gasi awo nsavinga otegera n'okomawo vibe kakati Chameleone twabadde wa pasa bugame nanga kai topa wano oyogera ebigambo by'amakulu naye ogamba oti ati naye kubatiya gasi kati katubuuzemu si papa from your party NRM yagenze akoze ensasagge n'amasasi ne bakuba n'okuba amasasi ekamooca oyo bajja mutta si papa ayagala ssente za Museveni si papa full figure yamutwale wa Museveni bwamutwale wa Museveni ne bamuwa miliyoni zoba zaali 8 n'agulako drone 2 neze motoka zebeewola omanyi kakati nze obwo bulamu living a life of denial kibi nnyo okubeera awo ng'oba booti ogende wa smart oba simanyi wali mu kiyembe wabwa gye bajja emmotoka kwega ku paini kati bwe bakuwa ennamba empya bw'ogivugamu n'okomyawo obwo bulamu si busobola kyobola nze wemba n'emmotoka yange nawe bankadde yeyo yange naye bino zaayo obaweeyo akakadde ogivuga omwaka mulamba ozizeeyo obaweeyo 2 mpulira nga mbaani comfortable kati si papa batuuse mu campaign buli omu ayagala ssente Mabirizi ayagala ssente obwavu bumutta bumuunyako buli buti bumuunyako kwega n'empuuta ze n'amatu baagalya dda osegeera obwa kati golowooza lwaki eriiso lyo tebaalirumako mmese oba kino eriiso lye saakana malibu accident twali tuvuga mu motoka oseba accident n'enkola ki naye amatu nga bagalumye ng'olabira ddala emmese yagalya kitegeezebwa mmwe tewaali sabbuuni ye Mabirizi otegere kye nkugamba kakati si papa naye ali awo ku ssente ze yafuna eva tanyirira gwe mulabi magumba kalinga kaweewo ali awo kati ayabala ssente tugenda mu campaign be abasajja abamanyira ombuzo okola mulimu ki nti ndi mugagga tatambula nko Bulaaya tagenda nko Juba wadde Burundi naye agamba ndi biliyoniya n'omufia tebamukube anti kakati waluliriza basi papa bebekulu baani bafuna opportunity by that time nti Museveni yairi bamukwata n'abawa ebikapu otegedde kakati si papa ku rigimu y'abaafuna ebikapu yafuna ekikapu kye otegedde kakati ekikapu kye kisolo muliisa emyaka 3-4 kakati si papa now situation gyalimu ayagala bamwongera ekikapu kubanga bo baliwo kufuna mu campaigns otegedde kyekugamba kyova bakakati waliwo yakuŋŋanya ne babuloga babala era nalaba Isimanga ayogane nga akalera akasajja kana akakadde kagena mitwalo gya dola bagamba Museveni mitwalo gya dola 3 mitwalo gya dola 3 ne tukuba emmeeza ne lugamba wemuwa naye bannanga abasajja bawano omusajja w'ogusaati emitwalo aga 3 naye nga amanyi bayisima omuwa mutwalo gumu gwa dola n'aba happy atiyitaga mukwano gongo omukuba nnyo mukwano gwange naye nze kati tola nti ndi wa movement naye siwagira bidomola kakati Isima mukwano gwange Isima omugeregere nyiza ku kiki yogedde Isima waliwo ebimu ebimuyitirako n'ayisira kwe gatosobola kati Isima olaba emyaka gy'asigazza ku nsi mibale osegedde naye ayagala byonna by'ataafuna mu buvubuka bwe abifune ku myaka 10 gy'alina ku nsi. You still believe that Isima is now outstanding relevant blogger anti kakati ab'amagezi anti kati Isima yafuna bano babampaane ne bamuwanika that is one osegedde ne bamuwanuka kakati nga woolaba Museveni okumutegeeza nti Bala Musi yakulembera entertainment industry kyali kizibu naye kukkiriza inze nanyonyola genocide ne mugamba wasula sibe batukulembera wano Bala Musi yakulembera natunda bwati nga ye bamugamba okwata bano bamala kakati nga bo bajja ku TV za mwembu nsiza kuwa music simanyi state national state of whatever ne bajerega abavubuka temukola ojerega omuvubuka nga okuva ku poti andawe ennyumba bicha babigulira ku bavubuka be Uganda abeyiya go Smith kankubulire osanga wabane bwayise ng'omwana omulaba alya chips n'enkoko otegedde yepangisa abaana mbawa respect dani bano bayimiride ku sente za President Museveni eva baba wabuwi omwegede ku mukuru Balamu of recent he was called a useful idiot otalwabwe ne Namboze Madam Teacher what is your take on it? He's a very Oria Mugambe useful idiot. He is a very
good useful idiot nze nabatumye idioms my idiom okogera for example statement nenga kakati lubanga lugero very useless useful idioms kakati kati nze mbaita useless idioms. Let me tell you something. Olugero lutaina makulu. Let me tell you, ekirungi Balamu yafunye level ya kakazaako ate ngo omukazi oyo mutuufu. Omanyi lwaki? Okutte Balamu era nagamba nze nakola report nengamba omukulembeze. The thing was, lwaki abayimbi bayingidde politics? Fene twogera bye twayogera. Balamu ne banne bajja. Tia Bobi Wine takanga, Bobi Wine nedda because ebitya ne boogera lwakubanga abo ba idiots bamanyira nti muzeeyi yabamanyiza face nti kye boogera kyekyo. Ba idiots abo ne batomeza mu 7 kakati kabalabe Bobi Wine abasimbyemu oluseke. Otegedde kakati bapapala bagenze simanyi bakutte kibalama bakutte bani bemu abayimbi bazze ku bwemupi kakati nganze olaba ne wano lubaga ono Ashirafu atayina sente nesobola kutuuka kalune sitakatiki nga Ashirafu sisobola kuba kati awekyengera oletawo ewenaremu awekyengera ku Sam Mathias Walukaga yakubye edda akalulu ekuuto aba movement tubadde tufugayo emyaka gyonna naye ebidiba biri awo banywa mazina ante no wobo 40 anewa nakabba tujja kadda mu bakabale tukaddemu lutaha ino kuyingira parliament. Ekirungi bano baana bato mwe mukuze temwawulya report nakola ku TV nakola report nenjiteeka wali ba idiots ne bajja ne babuuzabuuza President Museveni n'abawuliza wano bombu bakulu mbubagagga uyu musajja abadde naki myaka 15 abadde naki abadde atunda street na walaje ku bivulu bya kino Balamu kimulekawa after February useful idiots babereyo ati kakati nze nasoka nembyogerako if you were to give a list of useful idiots nani nambemu he's the number one very number one oyogo yogedde sagala muwa mileage nga mwogerako yoyo number 2 yoyo kati kankubulire ate kirungi ngenda bajjo very useful idiots is another otayo obachichi kubanga ebiwuka obwavu bumunyako number 3 lindako oyo bajjo obwavu bumunyako naye olaba enfana zimujjudde zava mu lubuto ne zidda mu bisambi ne zidda mu matu walaji kugenda mu security atambula nabe mu bajimunzo bagayisijirina kakati ye bajjo obwavu bumunyako enfana ziri mu matu ziri mu nviri mu maaso amatama gonna kukwana buli kabala kagenda mu mukazi osegedde si papa chiche si papa bani baleta mwenale si papa mbulira yabavubuka bani baleta a very useful idiot aliawo distraction whatever hati kati nayo kimanyi nti nze nasoko kwogera ku bantu abo nga buli omwati Balamu twali tutambula ne President Museveni Balamu namanyira akunganyiza ba ragadi abamutya akunganyiza bani meeting tutuddawo nagamba omuvokaya yanomby emisana nangamba nemugamba Balamu tomanyiranga manyira bano ba King Michael bafiina tomanyiranga I came here oyina connection zo nange nzire nabadde kololo nganze gwensoma yayingira mu moto okujja tamula ne President Museveni gendo buza abasirubo nga tuyombanga tent ya Museveni eri wali nga tuyombera kayo wisdom number 1 useful idiot is Balamu according to you number 2 Bajjo. Number 3 si papa. Number 4 yebaluwa anti mbera bila sibata yako birowo basajja biwempe number 4 useful idiot basajja biwempe basajja biwempe wokutano wansa batano buchamani bebo tugende mu bonus wacho ntwala bwangambe batano bebo buchamani what can buchamani do abiri kubanga asatu mubanga ngabona bayu yabali is paid to do that. Kati Museveni bamutega akantu lwali lukungana wali ekatwe n'abaana abateeka olukungana amamanyi nga bo babaze ekintu eki kuleeta bano ba idiots bakole distraction eri President Museveni bafune sente kati sente ze bafuna ne babba bafuna sente kakati ne Buchaman yazirabako ali mu kupangisa emyaka gyonna gyabadde wa Bobi Wine abana bagagawadde wa Bobi abana bakoze ebintu ye Buchaman ali awo asatu mu bbanga abiri mu ttaka mu kabina ali awo kabina kerere kuna kalinga kagati omanya kagati ke bitano ke kabina ka Buchaman kagati ka bitano bwekati
tumba very useful idiot. Tuchali n'omukulu amanyiddwa nkaye wisdom show bagita let's talk. I haven't seen Catherine kusasira Christio Bebe Kulu simulabeko and these are one of the people bowaddenga no Bebe Kulu nagamba ine kizibu kimu ye yayingiramu naye ebiteega byakwagala nnyo sente. That is one. Two, Bebe Kulu kwewaana kyatali. Tosobola kundeetera muvubuka nga Bob Wine. Yeekoledde from zero to hero. Tukuweebwa. Usegedde. Naye togedde tukyali ku Bebe Kulu. Kati Bebe Kulu singa otereeza ekintu adduka ne ssente za omanyi kakati omanyi engeri gy'agenda mu gym najja bw'atanaga bannange temunyirirako muzimbeeko mugejjeeko guno omulembe abalina ssente tebagejja laba Obama laba bakaye wisdom 32 look at how and omanyi kakati Bebe Kulu ate nuseemu osegera nagamba isima namuleeta ebyapa 8 kino kyawa kya Dondo omanyi agenda nadda obukadde buno kibi yayimirira bwati nagamba kayi wisdom tatambulangako kayi wisdom talina wadde nendeta ebyapa biti nendeta passport nnya ne mugamba eno yawa eno n'empyanjirina girabye damoyogere Balaam calls numbers a useful piglet. No political piglet. Yekwasa bwekwasa. No BNRM they are piglets. Segede chengamba NRM people ukujjako nga bagamba they are piglets because yes no they are piglets because baberawo kulya okukkiriza ekintu kya Museveni amala basasula fokole ya muzeyi tatusasula nkoze n'abantu mukago kumala emyaka kagigenda mu 3 tatuwanga and we are contented tumanyi ne watatuwa oba alituwa no problem NRM MPs most of them not all most of them they are piglets because they are paid to vote. Let's go in entertainment into NRM. Tuweyo abantu basatu oba bana bomanyi mo they are political piglets nga bali mu NRM. Nga bavudde no mu entertainment. Kati labayo omuntu akeera nayogera ekintu ate n'akyejjisa n'akishuusa gwetewola bye bakubya akalulu. Bali bayita b'amaanyi baabo ngenda kuba gendo wampabire oli Katonda kankubuulye bannayuganda baabalinze ne bagamba buno obubizi bwaffe tubuku era kyova olaba right now waliwo abaagala okugulirira abayiseemu akuwe $500 million sorry ovembalangirira omulala kubanga olw'okiswalo babbye nnyo ate muzeeyi abalaba ali bwati abalaba tigwe kati ozze oguliriddde oli okitegedde amanya nti kati obulaba bino byettango ddo ebyaliko omwana yayiseemu yakubya akalulu n'omuyita n'omugamba emyaka 5 ogenda funa sente bweziti kankuwe half of it mbulira mu West gutomanyi waffe mu West gye balwanira ng'oggyeko bu townships obubeerayo bw'ogenda kunzizizaayo ente mwezinywa n'abantu mwe bajja amazzi Gravity omuntu ju bails out on Chameleon oyo anoonya sente Chameleon talina sente anti talina sente nagamba minisita ne bankubira essimu ndekerawo okwogera kwa Kyenyi ndekerawo okwogera let me tell you Minister Kyenyi n'abalala if you are not going to allow musicians to perform tugenda Tanzania to performing ate tujja kwewagira ate tujja kwekalakaasa you can't mbuuza lwaki Abannayuganda bataddewo campaign y'okugaana okulonda Eddie Kenzo nga balondamu Diamond Platnumz mu Afrima anti kakakye nkugamba oyo naye yali agenda kufuuka idiot pure oyo goyogedde nze Diamond Platnumz and Diamond asobola okufuuka idiot Kenzo nze nasoko bagamba nti Kenzo kyayagala kimu kumfuula ambassador wa tourism nze sinze nga buli omu awakana bwe yakifuna teyatuuza amatako ge wansi kati ekigambo kinene nnyo bakiyita batya tetuuza akabina ke wansi kyekyo kubanga nali namugamba Abaganda mwe bantu mwe abave Masaka mutuswaziza manyifu oluguudo lwetukwata ne tugenda dwegaana tuyitenge n'emitiyana tugwe waffe lwansonga mwenna obwongo buli kubikukujubuti mwazimba mbuto mwazimba mibiri naye ng'obwongo n'ebitundu byammwe byakyama byonna bitono biti tosobola kuŋŋamba nti golwa kubanga oyagala kufuukibwa ambassador n'okunama bukunami nze kye nagamba wuliriza ife abamu ife Kenzo nze bankwatako nga njogedde ku musajja ogwo Kenzo kumukomyawo Uganda nga njogedde ku mukulu omu akulembera bambassador wano naye Kenzo we yadda ani gwe yakubira mugambe kuandika message ezo message nabagamba abantu babiri Bob Wine ba brutikinga is Bajjo and Eddie Kenzo lwaki brutikinga aganaga why because Eddie Kenzo wawandika message Bob Wine ayina okulinda Ssenyonyi aji breaking aji mutegeze byategeera yes
Bajja abstract. Anti kakati omusajja awandika sentence emu temuli mabanga temuli biki kakati alina okulinira ssennyonyo hajjaji mutegeeze kyabadde ategeeza nti Kenzo tamanyi kuwandiika. Lwaki taburu taking eya aganaga Will this campaign work kwa Eddie Kenzo tourist ambassador wafe? Nakoze nawanise anti Eddie Kenzo byayagala. Twayiwawo omubiri olaba wano ku BT ne tukuba campaign abo nabakasukola akasuko nti bali tebakolagana bayiwawo omubiri kulonda Eddie Kenzo we yadda nago yanyega yatandika kwogera bigambo bya bikukujungera yakula akwata ensenene kati atudda kwoyo ne Kenzo winning this Afrima anze nawanise omanyi kati byayagala era wanaji wangu atujerege no problem nze nawanise era ngamba bana Uganda mulonde Eddie Kenzo ajiwangule atujeregemu no problem kubanga labayo omanyika nkubulire nabagamba nalaba Eddie Kenzo Bulaya mu show ne ebyenge yenge ne bijjanga ntundi Eddie Kenzo gwe nalinda byeko mu studio yange otegedde ne ntundi Eddie Kenzo in attendance omuzungu ne simanyi najja simanyi ticket namugamba banga Eddie Kenzo ali wano nga jendi ne ntundi Eddie Kenzo nga audience temuli mu Uganda kwegamba ngandaba byayimba nenga ne bannayi Katonda ateeko amwekisa otegede kweganga n'owologa oyo mwana Eddie Kenzo from the day one yali lucky yayimba ebintu namuga ayimba kadonkamu ne wabeerawo nokane yamwagala ennyo ne bagamba bamuli ebisiyaga nga amwagala okufa obufi nga yamuteekamu ssente n'afuna anti kyenkugamba yoyo Eddie Kenzo gye yava n'akuba stamina n'agira n'alyako banne ssente n'ajja ng'era ayimba bwate naye nga mu nnyimba 3 ojjayo lumu zirye naawe era bajerega omusajja nti wakadonkamu nga naawe olabanga kadonkamu naye kati fe abaali bamuwagira nga lumu bwe ruti mwesi bakulumu wakuba lumu ne mulwanika naye nga zine 3 zirigiragiramu kitegeera kati kiringa nga zine nnyimba zakubya urema amulese kati can you imagine Semyekoze above all the music Semyekoze n'abanga ayina likes nga tulwagala lwansonga twalupika ne tugamba Eddie Kenzo waffe ekizibu oyo kyali wambwa nnyo agamba banne nti wambwa naye wambwa nnyo amazi tosobola kuddira banno abakubera omanyi let me tell you some of us we don't need money Chameleon okungamba nti naye kaye nakulabako ng'oanalyzing ebintu byo byagala naye lwaki ongambye nti no tia gas nze namwekubye ekyo kyokka Chameleon kikola mpulira nga gabye respect kwegamba abanga gambye nti naye toddamu kukola ebyo otegedde naye oli kyali kudda mu Brazil naffe tubeera Bulaya 7 ne batuwaana obwo bukazi bwe France butya ate bakulanga ovudde mu Africa buba bumanyi wakula olya muwogo kyolina mu mpale kakati ekyo kiraba naffe osegeera naye kakati ye musajja kama music si yemira Kenzo tuyina abayimbi kati kankubulire tuyina abayimbi nga we mufuna mmanyi omuyimbi oyo ayina aba girlfriend be 8 tajja kumenya when it comes to expenses walwagula ya time walwa mpangisa walwa baskaye we wana mpaye basatu abasinga we bate batandise muyimbi kikati album zabo bani abali bazigula before ine Kenzo album ze bazigula ku iTunes ku konona streaming lines Kenzo okutegera iTunes nga amaze fuka stambuze erije yali Babiniganta bafiki bani abo obogedde kyenkugamba ogambye Biniganta gwe abanyaba abayimbi abakuba music oyo goroza lwaki tebiri nnyo mu babandi bw'oleeta Giovanni music gwakuba wa bandi music sente zazijja ku luguudo baleze Masaka n'akuŋŋaanya miliyoni n'agula emmotoka bano boolaba ab'enviri bwe bati era omusanga alinayo girlfriend kyovola tajjukira na mukazi gwe yali yeebaseeko asaba Katonda bakebera DNA ey'omwana n'afuuyirira n'asaba miracle omwana aleme kuba we nga tamujjukira oyo gwe bayitakayo wisdom twagala okumaliriza your last words to Ugandans n'abakulaba last words to Uganda okuva abayimbi mbagamba we tutasuuza President 7 bye twagala mu mulembe guno mu myezi 5 ajja kuba tusaze that is 1 2 nebaza n'abayimbi abalala abawala tugenda kukola press conference njagamba bashiba abo basindi ba Jasmine kubanga nagambe minister yagala aba Lydia Jasmine Lydia Jasmine omanyi omwana Lydia Jasmine mwagala tugenda yo Lydia Jasmine mugenda ne mu musosonkereza we mukwata ku maguru we mukola ki ne mwekanga nga amaguru ge naye oyo mwana nagamba omuntu omu okatwe mwana omulaba Lydia Jasmine yomu ku bayimbi betuyina abasinga okuyimba naye I don't know either management oba kiki I don't understand kati nalabye bano buli muyimbi ayogera ku Fikfa Mike kanti bali mukogera ku love yabo boogera ku kivulu ekyasala Fikfa let me tell you kafuna omukisa guno ogogera ku Fikfa Mike lwaki ebivulu byamusala second emu Fikfa Mike atambulanga n'abayayi yajja wano ekazo ng'abantu bonna beetegese sawa 3 kugenda
ababbi nga 10 ne bayingira ekazo babba abantu buli muntu tugenda nze ngenda okubira RPC yali ya mwera bidono musajja gwe bajjawo yamalayo emyaka 5 nga okuyingira mu kazo nga sawa zirinya kitundu nga mu kisawe temuli muntu endongo naje kubira kati Fikifa Maika yalina okutegeera nti music wanga ya track bayayi na babbi batambula na buso ebivulu byamusa olaba cricket oval wabweru wali fe twasigala mu saluni ya yono mwala yani nalon kasita Caritas ngekiri wabweru tosola fuluma ng'abayaye bakuba abantu kati abantu bajja mu show ng'abayaye babakuba kati Fikifa Maika sigamba ebivulu byamusa yagano teka mama magezi ate kati n'abaana abo balaba bwaba kwali tawuliriza kati John Black osoro musanga nga tosola kuwuliriza awuliriza that's okay luli twanonyanga Fikifa Maika nga n'okuba essimu ye yayogeranga goba rapinze bitya ne kati nze njagala okusibula abatulaba buli muyimbi oba oyagala kwesimba ku bwa kansala nze kayibuzido munze nsoko kuwagira why government yawulize kye tugamba that is 1 2 n'abakoba unabulidde ng'okoze meeting parliament bayirayo kulwokubiri tugenda mu parliament twateekayo amateeka ngaffe trade union twateekayo nga tuwaabira minisita era bamuyise n'abakoba PS bitya ku mateeka gano ge baleeta ku bayimbi tukola bayirawe abayimbi mwenna tutandike muveemu abawala naddala mu abawala kwasaagala mu ate mutandike kwendera mu nyumba zammwe njagala tuveeyo tutandike okugamba kuba n'abantu Bungereza ne mu America sho zazzeemu social distancing njagala okulaba Sindi nga atadde wali shemi sana nga tutudde tuti si byawanika butebe gravity oyagaladdemu abbe bwatyo badekayo wisdom mumulinde buli lwakuna ekiro mutulinde tuwanike eki sawa 2 tujja tukuba versatile politics entertainment n'abanyampi bano bola babo bamanya twakwata abanyampi omwana yatuletedde useful idiots nengamba bana anti bunaku yogedde batano tubamalirize nabo tubaddemu balamu bajjo nebiwuka bye si papa alinga kawujjo sikaweewo waliwo kana akanyonyi nedda kano kasala boti temuli wadde savu nalimu yo kikiwugu ekiwugu kirina amasavu basajja mivule buli wajja ku school is this a baboon or what owokutano ye yabaddaani Buchamani ali awo ku myaka gyalina ali awo akabina kalinga kakagati ka 5 episode eno tugitumye the 5 NRM useful idiots bwetwe tubadde NRM useful idiots okujja kulokuna tuongereyo abala 5 bwetwe tubadde musibe bulungi mena abadde ku kamera mwita mwana mlezi Sir Lawrence channel kwoli ne TV ko badde tuli ku Celeb Jazz with King Smith ate abatabira ku TV that is BTM TV. Thank you so much, mu subscribing mu following mu liking ne page yangu Facebook wajita King Smith. I love you so much, bye bye.